Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kubagira Bukedde TV, mwebale kutuwagira, mwebale kutwagala, mwebale kufaayo, mwebale kubeera konsandi okubulamu bwaffe. Kuliko empiso Nawe zaabadde nnyingi. osobola ozibala? Sisobola. Omanyi pressure bwejja kyesooka okukola kubuza misolo. Ate olwedde omubiri gwange munene so kirowooza tabuko. Baagenda buli baayoteeka buli wamu. Bw'oba tonnafa tegevumanga ggwanga nze nabeerawo essuubi ne linzibwamu nga neekyawa nga nakyawa abantu. Pressure zaakukuba kiddala kireeta pressure tugambe nti mwami because twogera nawe twogera ku nsonga z'omwami tukubuuza omwami yani tomwogera tugambe nti pressure zaalinya zamwami Kyembuuza oli Munnayuganda? ndi Munnayuganda Wakati mu Uganda oba wakati mu nemba nga mbadde nziraba meka? neyasembeo nagiraba kale Eyasooka yali okitege mwine kuwagira abawagizi baffe oyinayo embaga endala gyemanyi? yasembeo kale gyenjogerako kakati munaye nenkulagayo endala kakati lwaki mubisala nze pressure tiyava ku mwami ate bami yakola ki omwami wange saagala mumwogereko okuggyako okumwebaza nti mwebaze yali taliwo nga oga nti omuntu muno physically naye nga mwali nga buli ssaawa abeera ku simu like all the time teyalinda nabbiiru nti bane batuweereze yalweranga aweza subutwatuka okutusiibula atutambula butanzi just tulaga nti bbiiru bweti mwebadde bwebiti bwetugenze ekigwera oba tugambe akabuga kano kewakola akandi kwasali kakuleka tolina kintu kyona kyona kakuleka mu mabanja nayogerako nawe nenkubuuza bane bakuyambyeko okola omukolo guno nga gubadde munene nongaba station ina sente wali weewooza zaalizizo tugambe nti pressure yava ku mabanja alhamdulillah nebaza Mungu sigenda ngaba nti sibeerako mu mabanja naye edduwa gye namusaba nga ndi emaka nemugansabanga ekitiibwa naye okuddamu kubeera mu mabanja alhamdulillah siteddanga mu bulamu bwange kubanga manye ekizibu kyebbanja teryakuwola nga tagenda kugamba magoba ate nze ndi mukkiriza nnyo nti sikkiririza mu liba kasita nsoma ku kintu nti eddiini tekikkiriza kalaasi awo seeyongerayo so siina mabanja naye nava ku ddagala ate nembeera nozanga nkola nnyo it is very bad okuva ku ddagala nenesigulira ku Uganda so kati pate ate pressure eyankuba ku pate teyali yamaanyi just nti nasanyuka nnyo era nasula ku cupa ati mashallah nkeera nga ndi bulungi nnyo neroza nejjanga yeegattako olwokuba siina ddagala olina kubeera ku ddagala pressure olina kubeera nga ogimonitaringa tewafunye muyimbi yadde n'omu babadde bizi ajja kukubagiza kunkubagiza nadde anti wabadde olumuwadde bambi babadde bizi nebifirinda kuyazza yazze omulwadde ate yazze nebifiride kwini mashallah nkwebaza yazze ne mazinga oza bebanene nalayo abantu batagenda etiri kamera si kyeŋŋambye naye oba oli awo nekirala balimbize nembeerera sinyonyo kuba ate nalabire engeri gye bayiseeyo eri awo nno bya confusing naso nendowooza era embeera tetukola bintu kati byakweyiya maybe kale oba omuntu wabula simanyi naye nga byebyo